qualification yabanga kuba mulevi kati bwe wabanga omulevi nga gw'osolooza ebimu eby'ekkumi na wano qualification yabanga kuba mulevi kati bwe wabanga omulevi nga gw'osolooza ebimu eby'ekkumi mulevi yekka era nammwe nga mubiteeka mu ngalo za mulevi yekka atagwa mu bulevi toteekeddwa kuweebwa kimu kya 10 atava mu famire y'omwana ono ow'okusatu bino ebika temulowooza nti nga bwe mulaba kala z'amasomero ti ababbulu abalwedi bino this is bloodline twogera ku bloodline nga bw'oba togwa mu bloodline eyo tebalina kukwasa oba wa muzizo ne woba mu Isirayiri biri ebika 11 nga nabyo bya muzizo byo birina kukola bukozi ate we bikola totwala mu kanisa totwala mu yeekaalu ate tokwasa kabona toyi mutukufu wakwasanga mulevi kati omulevi mbu najjako naye ekimu eky'ekkumi ku kimu eky'ekkumi n'atwalira kabona kati ate bw'oba wetegereza nnyo bayibuli omanyi nalwawo nga nsomesa ebimu eby'ekkumi in all those mega churches. Why do you think they cannot call me? Nalwawo nga nsomesa ebimu eby'ekkumi all of those mega churches nga lunaku mba ne schedule ya churches nga nnya lwaki banoonya buli omwamu weeseza ssente naye wuliriza ne kabona bw'onoogenda eri mu Nekemera tunatuukayo eyo ne bw'otagendayo ne kabona ate naye yajjangako ekimu eky'ekkumi ku bitundu by'ebimu eby'ekkumi eby'ebimu eby'ekkumi n'akitereka mu yeekaalu. Okiwulidde ekigambo ekyo? Mukiwulidde eyo system? Atali mu kategori eyo tasobola. Kati buli bajja mu system y'amazzi abawoota ne bamala bajja system y'amazzi temusobola kuddamu kufuna water supply. System y'ekireevi n'ebika ebirala 11 ekola eri ffe tetulimu ebyo ate ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Na wano qualification yabanga kuba mulevi kati bwe wabanga omulevi nga gw'osolooza ebimu eby'ekkumi mulevi yekka era nammwe nga mubiteeka mu ngalo za mulevi yekka atagwa mu bulevi toteekeddwa kuweebwa kimu kya 10 atava mu famire y'omwana ono ow'okusatu. Bino ebika temulowooza nti nga bwe mulaba kala z'amasomero ti ababbulu abalwedi bino this is bloodline twogera ku bloodline nga bw'oba togwa mu bloodline eyo tebalina kukwasa oba wa muzizo ne woba mu Isirayiri biri ebika 11 nga nabyo bya muzizo byo birina kukola bukozi ate we bikola totwala mu kanisa totwala mu yeekaalu ate tokwasa kabona toyi mutukufu wakwasanga mulevi kati omulevi mbu najjako naye ekimu eky'ekkumi ku kimu eky'ekkumi n'atwalira kabona kati ate bw'oba wetegereza nnyo bayibuli omanyi nalwawo nga nsomesa ebimu eby'ekkumi in all those mega churches. Why do you think they cannot call me? Nalwawo nga nsomesa ebimu eby'ekkumi all of those mega churches nga lunaku mba ne schedule ya churches nga nnya lwaki banoonya buli omwamu weeseza ssente naye wuliriza ne kabona bw'onoogenda eri mu Nekemera tunatuukayo eyo ne bw'otagendayo ne kabona ate naye yajjangako ekimu eky'ekkumi ku bitundu by'ebimu eby'ekkumi eby'ebimu eby'ekkumi n'akitereka mu yeekaalu. Okiwulidde ekigambo ekyo? Mukiwulidde eyo system? Atali mu kategori eyo tasobola. Kati buli bajja mu system y'amazzi abawoota ne bamala bajja system y'amazzi temusobola kuddamu kufuna water supply. System y'ekireevi n'ebika ebirala 11 ekola eri ffe tetulimu ebyo ate ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Njagala kubalamusaako nnyo nate mwenna mulinnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo ayabira ddala omulamu. Wasiza otya? Wasibye otya? Yonna gy'osinzidde yonna mu ggwanga gy'oli nzikiriza nga Mukama akumye bulungi nnyo ddala era nzikiriza nga mwensigwa maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nze Nicholas wano ku Just Gospel Media Uganda nzize embeeko ensonga ze njogerako naawe wamu amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Oli ku Just Gospel Media Uganda wamu yateera n'emikono gyaffe abali ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel. So tuli ku YouTube at the same time ateera ne tubeera ne ku Facebook pages zaffe wano eza Just Gospel Media Uganda. Tukkiriza Mukama okutukolera ddala obulungi obutali butono mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ngenda kubako ebigambo byenjogera wano naawe. Amina.
video ya Mr. Mukuye ogiwulidde. Nkutte peeni eno nga nina ebigambo by'ennooti nga wano wansi, naawe ndowooza ogenda kukola ekintu kyekimu. Omuganda ye yalugera, musonyomuko sound eyitamu. Omuganda yalugera n'agamba nti enkima buli we yeeyongera waggulu okulinnya etandika okulaga obwereere bwayo. Njagala kusooka ddala byonna okwebaza Musumba Konkona olunaku lwe wagenda n'otuula ku kyoto ekyo. Naye nze ebigambo byange byali very easy nti woogenze oba wootegeka okugenda gwe wenna, kubanga abakulu bano balina kampeyini ey'okulabika nti nno bakyaza abantu, bayita abantu okugenda okutuula nabo ku kyoto kyabwe ekyo okudisikasinga ekimu eky'ekkumi. Njagala kutegeeza ebigambo bino gwampuliriza nga ngenda ku pointi endeesa olunaku olwaleero, era nina ensonga lwaki ntaddewo ekifaananyi kya Mami Favor Ssenfuma wamu n'omugenzi Bishop. Nina ensonga lwaki nkitaddewo. Ekintu kino nzize ngoberera buli muntu yenna avaayo okulwanisa tithingi baba balina ensibuko y'ensonga eyo. Si kulumirirwa mubiri gwa Kristo, naye babeera n'obusungu bwabwe mu nda yaabwe. Musumba Bugingo bwe yavaayo okukola bye yakola ng'akyali ku Bativalo okulwanisa amabaasa n'ebiweebwayo n'ebirala, obusungu yabujja ba Dr. Sirwadda nti balinamu obutakkaanya bwe baafuna. Obusungu yabujjaawo. So ayogeza busungu mu ndamu ye obutaliwona kati. Until now bwe busungu Bugingo bwakyalimu. Omukulu ayitibwa Abel Damina mu Nigeria, era naye obusungu bwe bwalina yabujja ku Uche. Is it Eche? Something like that. Omusumba owa zitwa wa Dunamis. Ne Abel Damina naye alina obusungu yabujja okuvaayo okulwanisa tithingi n'ebirala ebigendera mu kuwa ebifaanaganako bwe bityo. Kumwe mwenna abali eyo teri n'omu asobola kuwanika mukono n'ogamba nti olwaleero Abel Damina byayogera bigasa omubiri gwa Kristo. Tekisoboka, kubanga Abel Damina azadde, alina breed gy'azadde mu Nigeria ey'abantu abali arrogant, number one, ey'abantu abali radical, ekyokubiri, kyenyinza okugamba ekyokusatu, ey'abantu abajeemu. Nina omusumba mukwano gwange omu yabadansi ayogerako nange olunaku lwejjo, ali awo gayaaza. Kakati yaŋŋambye ebigambo bino. Musumba mumanyi mukwano gwange babaddewo for years in ministry. Years in ministry. Beesigwa mu buweereza. Balina accountability ya tithing yonna eweebwayo. Bagirina. Omusumba Bugingo bwe yavaayo n'alaga abantu nti ye mwesigwa, yatandika okusoma digits ze bajjenga mu services. Simanyi oba kyakikola kati oba yakimala. Naye eyo yali trick, yali kali katego okutegula abo bonna abantu bengenda okugambako wano wammanga okumwegattako. Kati omusajja ono n'antegeeza n'angamba bw'ati nti obuweereza bwaffe bubadde butambula bulungi. For all over tubadde tutambula bulungi. Naye omu ku batabani be yaliyo mu lukuŋŋaana olwo lwe baalimu. Omu ku batabani be yalimu mu lukuŋŋaana olwo lwe baakola. Ono Mukuye ne Konkona mwe bali batudde. Kakati omutabani yaddayo, omutabani ali ku administration. Kakati Mukuye ekintu kyasimba kirina abasumba bekyolekera. Eno fight gyali mu kukola teri ali mu kulaga nti alwanirira ndiga okubajja mu bunyage. Kati ng'ekifaananyi kyali mu kusiiga eri abasumba babbi mwe bali mu kubabba. Eyo incense ebeera mu buli muntu yenna ali mu ku interpreting tithing. Era gaba kulembeze mu makanisa ago nti babbi.
omukulu ono abaddewo ne ministry ye for over beesigwa ebitabo byonna babirina ebya accounts balina accounts balina buli nsonga yonna eyeetagisa n'omukulu ali awo bamuyita Apostle Kizito Timothy naye alina accounts ebitabo byabwe engeri gye badistributingamu ssente zino mu ministry zikola kino omusajja ono abaddewo tavuga mmotoka si mugagga genda mu basumba mu byalo gye bali ba receiving a tithe however small it is basigala bakola omulimu gwa Mukama si bagagga. Kakati obuzibu bwa Mukuye bwali mu kukola alina a specific people bali mu kugezaako okulwanisa naye ali mu kukozesa abalala bamulwanireko olutalo asobola okukozinga pain eri abantu abalala. That is the reality. Nze bwentu bwenjogera Mukama waffe ibazibwe nnyo. Kakati oli omukulu omusumba gwe sigenda kugamba era yangambye toyogera linnya lyange kubanga ayinza okukimitegeera nti baategedde ab'omu kkanisa ye. Bazzeeyo omu ku batandise okwogera ebintu nti ono musumba mubbi atubba. Just imagine obadde naye for all over years akuyambyeko n'akutuusa wakutuusiza teyeevuga kusandirwa jjagira ku bodaboda endiga ezimu mu kanisa zeevuga ye teyeevuga. Singa abadde yeevuga wandigambye nti kale naye teyeevuga mwandigambye nti tithe yaffe tugiwa n'agulamu emmotoka teyeevuga apangisa. Kati batandika okumulaba ng'omubbi ne tithing eweebwayo ne offertory eweebwayo akugamba offertory nyingi percentage ya offertory nene ku percentage ya offering, which means offering eri wansi percentage ya offertory eri waggulu. Now nenjagala making a claim yange bweti nti Mukuye bwe yali singa yali ayagala debate eno yali gisiza mu ngeri ndala naye ekifaananyi kyali mu kusiiga. So ne mabegakaawo yayogera ku makanisa amakanisa agawa tithing nti gabeera bubi nnyo so n'abasumba so tokigeneralizinga wabeerayo specific names ez'abantu b'omanyi mentioning amanya gaabwe naye eriyo abantu abalina ministry yaabwe ngeri settled nga batambula bulungi. I personally nina ministry I personally I tithe naye tetuteeka abantu muguwa mu bulago nedda. Juzi twagula ettaka awo ekanamba n'ekitundu millions na millions za ssente twazisondera ndowooza omwaka gumu naye terina omu gwe twateeka muguwa mu bulago tetwalinawo kibo kya tithing nti kino kya kino nedda. People were giving in. Oli najje nagamba nti muzeeyi ndese emitwalo gyange 5 gye kino kimu kya 10 ogenda mukolera ki? Now ogenda kwonoona obuweereza bw'abantu batandika okulaba abasumba baabwe nga ababbi otandika okubuildinga teams nti nze ffe tuli tiimu Mukuye ffe tuli tiimu free givers ffe tuli tiimu tithers tebigenda kutwala mubiri gwa Kristo mu maaso. Kakati Mukuye ono alina ensonga ze ngenda kujja ku vidiyo esoose ngenda kugiddamu tugende mu byawandiikibwa. Mukuye alina ensonga ze ne UCC ekyo temugenda kukitegeera kati mugenda kukitegeera nga wayisewo ebbanga. I'm a person who sit and add notes and add dots. Nalaba interview ya Mukuye obulumi n'obubalagaze we yali alina era bw'alina ku UCC. However nti yenenya that aside naye ebigambo bye yayogera byasigala ku mutimbagano bodda no bikola fall back. Mukuye alina ekintu ku mutima bujingo kyali alina ebel damina naye kyalina tekirivaawo ekyo tekisoboka kuvaawo. Kati olposta gyenjagala okulaga wano nga tugenda mu byawandiikibwa n'ensonga endala nina ebyawandikibwa nina posta gyenjagala okulaga wano. Posta eyo giraba ya Mami Favor ogiraba Mami Favor Sinfuma
bagita beautiful scars. Poste beautiful scars. Kati wansi wano nagenda ne bawandiikawo 14 years with a Levite. 14 years with a Levite. So omukyalo ono yali celebrating 14 years serving a Levite. Life with Apostle of the Lord, Apostle Dr. Stephen Senfoma. Abamuwerekerako ku lukuŋŋaana olwo mwali mulimu Bishop Dr. Joseph Serumaga, mwali mulimu ne Bishop David Michael Chaze, mwali mulimu ne Apostle John Bunjo, John Mulinde sorry. Mukama yebazibwe nnyo. Abo bonna bonna ba holding a doctorate mu theology. If it is so, but doctor, it's fine. Now 14 years omukyalo ono nga celebrating her life with the Levite. Mulevi. Kati ono obusungu bwonna gwe njagala nkubuza ekibuuzo. Bameka be wali owuliddeyo abava ne beeyita nti tulife tuli Baleevi? Bameka abali bavudde ne beeyita nti ffe tuli Baleevi? Okuggyako omuvubuka ali ayitibwa Levikson ututera okazaako eri Omuleevi. Naye gwe njagala ombuulire ku wali owuliddeyo bameka abajja beeyita nti tuffe tuli Baleevi? Naw obulumi bw'ono omusajja bulina we buva. Peyini eyo nayo neva ku UCC. Temugenda kukitegeera kati, muli kitegeera luvannyuma nnyo. UCC ate obuzibu ne bujja nga bwali mu leadership. Kankudizeyo video ye then nzije tugende mbyawandiikibwa. Muwuliriza video ya Mukuye, tugende maaso. Na wano qualification yabanga kuba Muleevi. Kati bwe wabanga Omuleevi nga gw'osolooza ebimu eby'ekkumi, Muleevi yekka. Era nammwe nga mubiteeka mu ngalo za Muleevi yekka. Atagwa mu Buleevi toteekeddwa kuweebwa kimu kya 10 atava mu famire y'omwana ono w'okusatu. Bino ebika temulowooza nti nga bwe mulaba kala z'amasomero ti aba bbulu aba rwedi. Bino this is bloodline. Twogera ku bloodline. Nga bw'oba togwa mu bloodline eyo tebalina kukwasa oba wa muzizo ne woba mu Isirayiri. Biri ebika 11 nga nabyo bya muzizo byo birina kukola bukozi ate bwe bikola totwala mu kanisa totwala mu yeekaalu ate tokwasa kabona toyi mutukufu wakwasanga Muleevi. Kati Omuleevi mbu najjako naye ekimu eky'ekkumi ku kimu eky'ekkumi n'atwalira kabona. Kati ate bw'oba wetegereza nnyo Bayibuli omanyi nalwawo nga nsomesa ebimu eby'ekkumi in all those mega churches. Why do you think they cannot call me? Nalwawo nga nsomesa ebimu eby'ekkumi all those mega churches nga lunaku mba katono. Nalwawo nga nsomesa ekimu eky'ekkumi nti all those mega churches. Goza lwaki tebampita? Kati ensonga endala gye njagala tutereeze Mukuye bitterness nyingi ate olina abantu specific people bootayagala kwatula mannya bayinza okuba bakola bubi. Mention their names. Kye njagala ku bugingo yayogera mannya direct. Bonfuna ndowooza kati bwe buzibu bwolina ekisooka terina omwakutya. And those mega churches gwoyogerako gwogera amannya nago tukategeere tumanye nti you have issues naga makanisa amanene. Amina. Schedule ya churches nga nnya. Lwaki banoonya buli omwamu weeseza ssente. Naye wuliriza ne kabona bw'onoogenda eri mu Nekemera tunatuukayo eyo ne bw'otagendayo ne kabona ate naye yajjangako ekimu eky'ekkumi ku bitundu by'ebimu eby'ekkumi eby'ebimu eby'ekkumi n'akitereka mu yeekaalu. Okiwulidde ekigambo ekyo? Mukiwulidde eyo system? Atali mu kategori eyo tasobola. Kati buli bajja mu system y'amazzi abawoota ne bamala bajja system y'amazzi temusobola kuddamu kufuna system y'ekirere wagenda okumaliririzaawo. Nabagambye nti Mukuye alina breed gy'agezaako okuzimba. Agezaako ekintu kino kukigenerayizinga mu makanisa. Whereby nti omuntu yenna ali muna ekkanisa ye mulinaanye okumpi atandika okulaba musumba we nti mubbi bulijjo batubba bulijjo batubba. Then kye kino okuddako katudduke wa Mukuye ali mu kutulwanirira. Mukuye ali mu kutulwanirira katudduke. Eyo strategy ekoleddwa abantu bangi nnyo. But at the end of the day they will never be successful.
nyinza okugamba ebigambo bino nti mukuye obudde bwo bwakuyitako dda, obanga okyali mu bino strategies zino obudde bwo bwakuyitako dda. Sorry to say this, olina we wakonera, olina we wakonera, olina we wakonera. Wuliriza. N'ebika ebirala 11 ekola eri ffe tetuli mu ebyo ate ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Abadde ayogera ku Baleevi. Nagamba nti ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Sisitimu y'Ekileevi eyo yavaawo. So n'olwensonga efaanaganako bwetyo, ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Ekibuuzo, Abaleevi be baani? Who were the Levites? Levites baali batabani ba Leevi. Ebika 12 ebya Isirayiri. Mu bika 12 mwalimu ekika ekiyitibwa eky'Abaleevi, ekika kya Levi. Levi yazaala ba Levites abo. Ba Levites abo mwe mwavangamu bakabona. Tugende empola. Mwe mwavangamu bakabona. Bakabona abo si buli Muleevi nti yali kabona, ate era si buli kabona nti yali Muleevi. Kikulu nnyo okutegeera. Kiddemu, si buli kabona nti yali Muleevi, ate si buli Muleevi nti yali kabona. Kakati Abaleevi bano, mpuliriza, Abaleevi bano waliwo bonna asoma mu kitabo ekyokuva wali omusajja ayitibwanga Yese, Iziti Jethero, yali father-in-law wa Moses. Yali kabona ne teyali Muleevi. Yali kabona ne teyali Muleevi. Ndoze ekitabo ekyokuva essula 3 n'olunya olusooka. Yali kabona teyali Muleevi. Naye yali kabona w'Abamidiyaani. Yali kabona w'Abamidiyaani. So kintu kyenjagala osooka otegeere mu byonna nti newankubadde ng'ekika ky'Abaleevi mwe mwavanga bakabona, naye ate si buli kabona nti yali ava mu Baleevi. Ekyo kyenjagadde tusooke tutegeereko mu byonna. Then now, Abaleevi bano baakolanga mulimu ki? Ekyokubiri, Katonda yayagala Abaleevi oba nedda? Now, oli bw'ajja n'avaayo najja nagaa nti ekkanisa terina weeyimiridde mu bika bino 12, wabeerawo ekizibu kinene nnyo. Wabeerawo ekizibu. Bikola nange Bayibuli esomesa. Njagadde nsooke nkutwaleko mu Bayibuli. Ekisooka kinjagala okubuuza, Abaleevi baakolanga mulimu ki mu weema? Abaleevi baakolanga mulimu ki mu weema? Omulimu gw'Abaleevi gwabeeranga mulimu ki? So bw'ojja n'ogeneralizinga specifically tithing, wabeerawo obuzibu. Abaleevi bano tebaabeeranga concerned only na bimu bya 10 wabula n'ebiweebwayo. Ennyiriri ezoogera ku bimu ebya10 era zennyiriri ezoogera ku biweebwayo. So bw'obanga oli against ebimu ebya10, then n'ebiweebwayo nabyo be against ebiweebwayo. Bayibuli tusomesa mu kitabo ekiyitibwa ekyokuva, mu kitabo ekiyitibwa ekyokubala. Bikula ekitabo ekiyitibwa ekyokubala, njala kwetegereza ono screen yange. Ekitabo ekyokubala sura esooka n'olunyiriri lwa 50. Sura esooka n'olunyiriri lwa 50. Okay. Naye Abaleevi obafuule abakulu b'ennyumba ey'obujulirwa era ab'ebintu byayo byonna ebigendererako. Banaasitulanga ennyumba n'ebintu byayo byonna era banaagiweererezanga era banaasiisiranga okwetoloola ennyumba. So Abaleevi bano baabeeranga baweereza. Abaleevi baabeeranga baweereza mu kkanisa. Tukaddemu ffenna. Abaleevi baabeeranga baweereza mu kkanisa. Ngende mu maaso. Nsomera kuva 3
mukaaga kuva 3 olunyiriro 6 tuba tutandikira ndowooza ndowooza tunaatuuka obudde naba budduse nti sembeza ekika kya Levi. Sembeza ekika kya Levi. Njagala tugende mpola. Tulabye Abaleevi bakola mu yeekaalu, Abaleevi baweereza mu yeekaalu, baweereza mu tebanako. Abaleevi be baani? Tuli mu kutunuulira. Era sembeza ekika kya Levi obateeke mu maaso ga Alooni kabona bamuweerezenga. So Alooni ebiseera ebyo nga ye kabona asinga obukulu. So Abaleevi bano bajjanga okuweereza, era Abaleevi omulimu gwabwe okuweereza mu kkanisa. Kansuubire nti mmwe ewammwe temulinayo baweereza mu kkanisa. Kizibu Yesu omuntu okujja okweyita nti ndi Muleevi, naye ate kyangu nnyo omuntu okweyita nti ndi muweereza mu kkanisa. Very, very simple to understand. Very, very simple to understand. Kizibu omuntu okujja okugamba nti nze ndi Muleevi. Abakyeyita gye bali, fine with it, sikirinaako buzibu wadde n'akamu, kubanga manyi muweereza. Bayibuli kyeva egamba nti kuva 3:6 nti sembeza ekika kya Levi obateeke mu maaso ga Alooni kabona bamuweerezenga, era banaakuumanga ebyo ye bye yalagirwa, n'ebyo ekibiina kyonna bye kyalagirwa mu maaso g'eweema ey'okukusinkanirangamu, okukolanga okuweereza okw'omu nnyumba, era banaakuumanga ebintu byonna eby'omu weema ey'okusisinkaniramu, n'ebyo abaana ba Isirayiri bye baalagirwa okukolanga okuweerezanga okw'omu nnyumba. So bino byonna baani ababivunaanyizibwangako baabeeranga Baleevi. Kati ebiseera ebyo ng'ate bano ebika ebirala bino by'Abayisirayiri bo balinganga mmomboozi zitugambe bino ebika ebirala, manya bya Isaka, manya by'abaani ekika kya Ddaani, Nafutaali, Efulayimu, bonna Yesu yali abaagala, naye yeeroboza nnyo Abaleevi bano nga ye be balina okuweereza wali eri abatukuvu. Mukama waffe ibazibwe nnyo, be baabeeranga baweereza Abaleevi. Tumala okukitegeera nti bano Abaleevi baweerezanga, bagamba nti era banaakuumanga ebyo ye bye yalagira n'eby'omu kibiina kyonna bye yalagirwa mu maaso g'eweema ey'okusinkanirangamu, okukolanga okuweereza okw'omu nnyumba. Buli muweereza yenna yayimiriranga mu weema okuweereza yabeeranga Muleevi. Buli. So kati Mukuye bw'ajja n'atugamba nti ekkanisa y'olwaleero terina weeri mu bika 10 ebya Isirayiri, mu bika 12 ebya Isirayiri. Awo ngamba ndi Mukuye mu maaso w'olaga oyinza ofuna obuzibu, oyinza okwogera ebingi n'olowooza nti theology, naye n'omaliriza ng'oyonoona bwonoonye bintu. Bayibuli etusomesa mu kitabo ekiyitibwa ekitabo ekiyitibwa ekya Petero ekisooka 2:9. Ffenna bwe tusinga okumanya obulungi buli kika kitukuvu, baana banvuma nga tunagendayo. Nehemaya 8:7. Njagadde mbeka ekintu kyenjogerako wano naawe. Nehemaya 8:7, njala kudduka olw'obudde. Era Yesuwa ne Baani ne Seribiya ne Yemini ne Akubu ne Sabesi ne Kadiya ne Mesaya ne amanya gali awansi mazibu, manya mangi nnyo gali waggulu, ne basoma mu kitabo mu mateeka ga Katonda okulika ne baleeta amakulu okuleeta byo. Nja kujja wane n'oluvannyuma. Duka nange mu Petero ekisooka. Ffenna tumanyi obulungi Petero ekisooka. Duka Petero ekisooka 2:9. Ffenna tumanyi obulungi nnyo Petero ekisooka 2:9 otuuseewo. Bayibuli egamba nti naye mmwe omuli ggwanga, naye mmwe muli ggwanga ddonde. Mmwe muli ggwanga ddonde.
muli ggwanga ddonde. Peetero yali ali mu kwadressinga Abayudaaya. Bw'ova eri waggulu ti Abayudaaya baabeeranga ejjinja eryesittalwako, baaziyizanga omukono gwa Katonda. Puliriza tugendeyo olw'obudde okuba obudde bunzirukako. Peetero ekisooka 2:8 tunaakoma ndoosa mu kitundu ekyokubiri. Era ejjinja eryesittalwako era olwazi olusuula, kubanga beesittala ku kigambo nga tebagonda era nga kwe baaterekirwa era nga baaterekirwawo. Kati Abayudaaya bano baabeeranga n'obusungu, baabeeranga baziyiza ekigambo kya Katonda, baabeeranga baziyiza omukono gwa Katonda. Nawo Peetero abagwako, abawulira enjiri, abakkiriza Mukama yebazibwe nnyo. Kakati olunyiriri olw'omwenda ne lugamba ti naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka. Muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Agayi naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu. Bakabona baavanga mu kika ki? Baleevi. Njagala kubuuza ekibuuzo gwa mpuliriza. Oli kabona oba nedda? Ojja kuŋŋamba ndi kabona. Ojja kuŋŋamba ndi kabona. Nedda, nkubuuza ekibuuzo. Oli kabona oba nedda? Ojja kuŋŋamba ye ndi kabona. Era olunyiriri lw'ogenda osinziiramu ng'oŋŋamba nti ndi kabona, ogenda kumpa Peetero ekisooka 2:8 oŋŋamba nti nze ndi kabona. Bw'ogenda okuŋŋamba, ogenda kuŋŋamba ndi kabona. Mukama yebazibwe, nsonyiwa mu katono nnyo. Ogenda kuŋŋamba ndi kabona. Ogenda kuŋŋamba ndi kabona. Lwaki tonzikiriza ne nkomawo nate mu kitundu ekyokubiri? Nzikiriza komawo mu kitundu ekyokubiri. Amina. Kulika nnyo era weebale kungumiikiriza, weebalire ddala kungumiikiriza. Nzikiriza nziremu nkuwe eddoboozi lya Mukuye Gerald. Wuliriza Mukuye Gerald. Na wano qualification yabanga kuba muleevi. Kati bwe wabanga omuleevi nga gwosolooza ebimu eby'ekkumi, muleevi yekka. Era nammwe nga mubiteeka mu ngalo za muleevi yekka. Atagwa mu buleevi toteekeddwa kuweebwa kimu kya 10 atava mu famire y'omwana ono owokusatu. Bino ebikate mulowooza nti nga bwe mulaba kkala z'amasomero ti aba bbulu aba redi. Bino this is bloodline. Twogera ku bloodline. Nga bw'oba togwa mu bloodline eyo tebalina kukwasa oba wa muzizo ne woba mu Isirayiri. Biri ebika 11 nga nabyo bya muzizo, byo birina kukola bukozi, ate we bikola totwala mu kanisa, totwala mu yeekaalu. Ate tokwasa kabona, toli mutukufu. Wakwasanga muleevi. Kati omuleevi mbu najjako naye ekimu eky'ekkumi ku kimu eky'ekkumi n'atwalira kabona. Kati ate bw'oba weetegereza nnyo Bayibuli omanyi na lwawo nga nsomesa ebimu eby'ekkumi. In all those mega churches, why do you think they cannot call me? Na lwawo nga nsomesa ebimu eby'ekkumi, all of those mega churches nga lunaku mba ne schedule ya churches nga 4. Lwaki banoonya buli omu amuweeseza ssente. Naye wuliriza ne kabona bw'onoogenda eri mu Nekemeya tunatuukayo eyo ne bw'otagendayo ne kabona ate naye yajjangako ekimu eky'ekkumi ku bitundu by'ebimu eby'ekkumi eby'ebimu eby'ekkumi n'akitereka mu yeekaalu. Okiwulidde ekigambo ekyo? Mukiwulidde eyo sisitimu? Atali mu kategori eyo tasobola. Kati buli we bajja mu sisitimu y'amazzi, abawoota ne bamala bajja sisitimu y'amazzi, temusobola kuddamu kufuna water supply. Sisitimu y'ekireevi n'ebika ebirala 11 ekola eri ffe tetulimu ebyo. Ate ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Sisitimu y'ekireevi y'ekimu eky'ekkumi ekola eri ffe tetulimu ebyo nate. Naye genda kusomera olunyiriri ng'ekiweebwayo nayo sisitimu y'Abaleevi. Naye ate ekiweebwayo akikkiriza mu kkanisa.
That's why luli nakola post nembagamba tolunyiriro lutugaana okulya embizzi ate abalokole ne beewolereza ne balya embizzi. Wuliriza kana akasembayo kawulirize kakulu nnyo kensimbyeko nyejjeeko. Na wano qualification yabanga kuba muleevi kati bwe wabanga omuleevi ekkanisa teri mu n'ebika ebirala 12 ekola eri ffe tetuli mu eri ate ekkanisa teri mu bika ebyo 12. Badde nkusomera olunyiriri luli mu Petero ekisooka 2 n'olunyiriri lwa 9 naye mwe muli gwanga ddonde mpa oluzungu lugamba lutya? But you are a chosen generation. We are the chosen generation, chosen to serve His excellence. Oh, I required God. I know who I am. Bameka bayimba oluyimba olwo. Mumanyi kye lutegeeza. We are the chosen generation. Which generation? Which chosen? Who are the chosen? Who are they? You are a chosen generation. Gwe wali tosaana na kubeerayo naye olw'omusaayi nti wakyali mu njawulo wakati wa Muyudaaya na Muyonaani ffenna kati wali toyina gendayo. Abi kyeva esomesa a royal priesthood. Nkujjukiza kano kawulire munda mu ggwe nti si buli muleevi nti yali kabona ate si buli kabona nti yali muleevi kubanga ne Kristo yennyini nnyini obwakabona bwe teyabujja under the tribe of Levite. Nedda obwakabona bwe buva walala kubanga ye yava mu Bayuda, kika kya Yuda mwe muva bakabaka abo. So Kristo ayitibwa kabona asinga obukulu, not under the order of a Levite tribe. Nedda gwoba oliyo ng'oyagala okunkakasa nkakasa ndi Yesu yali ava mu kika ky'Abaleevi. Yali tava mu kika ky'Abaleevi naye ate Kristo kabona Yethiro father-in-law wa Moses teyali muleevi ni yali kabona eri mu Bamidiyaani. A royal priesthood, an holy nation, that he should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Kati wali kyetuyita spiritual blessings. Spiritual blessings ziti Befeso essula esooka n'olunyiriri lwa 3. Befeso essula esooka n'olunyiriri lwa 3 ndokulanyise wano. Befeso essula esooka n'olunyiriri olw'okusatu. Osobola n'okutandika n'olunyiriri olusooka. Mpa Oluganda lugamba lutya? Essula esooka egamba ekisa kibeere gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Buli mukisa gwonna ogw'omu mwoyo. Kakati buli mukisa gwonna ogw'omu mwoyo gwonna ogwogerwako. Buli mukisa gwonna ogw'omwoyo ogwogera ku bulokozi bwaffe kye twafuna mu bulokozi nga tumaze okukkiriza Kristo. Si motoka, si mayumba, si biki nedda. Mu Kristo. Mu bino mwe muli eri Petero ekisooka 2:9 wajjira muli gwanga ddonde. You are a peculiar people. That's a spiritual blessing. Kika kitukuvu. Muli kika kitukuvu. Tugenda kukomawo.
omukisa gwonna ogw'omu mwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo, nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa, ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala. Abatukuvu bwe yatwawula edda okumufuukira abaana ku bwa Yesu Kristo, n'okufuuka obufuusa abaana ba Katonda is a spiritual blessing. Predestination is a spiritual blessing. Nga bwe yasiima okuva ekitiibwa ky'ekisa kye kiryoke kitwetenderezese, kyeyatuwa obuwa mu mwoyo amwagala, eyatuweesa okununulibwa olw'omusaayi gwe. That's a spiritual blessing. Kati part of this spiritual blessing yogerwako mu Efeso essula esooka n'olunyiriri olwokusatu. Yino wano Petero wetusome wali eri Petero ekisooka 2:9 agamba nti naye mwe muli ggwanga ddonde. That's a spiritual blessing. Mwe muli ggwanga ddonde. That's a spiritual blessing. Bakabona ba kabaka. That's a spiritual blessing. That's a spiritual blessing. N'agamba kika kitukuvu. Kika kyekyo muli ggwanga ddonde, kika kitukuvu. Kika kyekyo kyayogerako. Mukuye bw'otandika okwogera ogenda kuwonoona. Kika ki ekyo kye yali ayogerako? Nze mbuuza, gwe naawe wampuliriza, kika ki ekyo kye yali ayogerako? Muli ggwanga ddonde. Ndukudize mu Luzungu. You are a chosen generation, a royal priesthood. A royal priesthood. An holy nation. A peculiar people. A royal priesthood. A royal priesthood. Muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, muli kika kitukuvu. Bantu banvuma, a peculiar people. Kakati bano Abayudaaya baali tebajja mu ekyo Petero kye yafuna, kubanga ne Petero naye yali munnaggwanga nga ggwe nange bwe tuli bannaggwanga, naye twafuna a spiritual blessing ne tuyingira ne tufiitinga mu kino kitwali tutafiitingamu. Ekyo Petero kyagezaako okunnyonnyola. Kakati ekitabo ekitibwa eky'amateeka, is it Deuteronomy 18, ekitabo eky'amateeka 18, ekitabo eky'amateeka 18, oyinza okutandika n'olunyi olusooka ngenda kujja. Ennyiriri ezoogera ku kimu eky'ekkumi ze nnyiriri ezoogera ku kiweebwayo, naye omuntu yenna dismantling ekimu eky'ekkumi kiba kirungi nnyo n'odismantlinga n'ekiweebwayo. Last time Mukuye namuwulira ng'asomesa ebimu eby'ekkumi eby'emirundi 7, something like that. Naye ate ebiweebwayo eby'emirundi egiwera 5 n'okusoba, ebyo byo ndowooza simanyi oba oli bikwatako ddi. Waliyo sin offering, grain offering, trespass offering, waliyo ne offering endala eriwa simanyi eyitibwa etya, biwera ndowooza nga 5. Nze ne mbabuuza mu kkanisa yammwe nammwe abampuliriza, muwaayo kiweebwayo kiriwa? Oli wakubuuza nti ekimu eky'ekkumi muwaayo ekimu eky'ekkumi kitalirire ku by'ekumi 7 muwaayo kiriwa? Naye nkubuuliza nti ku biweebwayo ebiwera 5 muwaayo kiriwa? Mumaliriza muwaddeyo ssente, mumaliriza mulina ebibbo nga 8 biri mabegaawo bitudde, tekuli kiwe kya tithing. Hine mumaliriza nga buli kimu mulina ekyokuzimba, mulina kino, mulina ekyakino, eky'amasannyalaze ekyaki. That is hypocrisy. Babuli somesa mu kitabo ky'amateeka. Duka nange kulaga ekkanisa n'oweegwa, ekkanisa ya Kristo ngenda kulaga ekika mwegwa. Mukuye obwo badde tokimanyi, ngenda kulaga ekkanisa ya Kristo ekika kyegwamu. Kyamateeka nkomeziriza eri waggulu, kyamateeka 5 n'olunyiri olusooka. Aho Musa
weewo wenjagala katugende maaso tulabe onaaba nga si weewo tujja kulaba ekiddako. Ngala 18 kyamateeka 18 ndabye nga si weewo mpa 18 olunywa olusooka. Oyo tuuse bulungi nnyo. Producer nge mumukubireko mu ngalo wadde temumulaba anyambako nnyo wano. Bakabona kyamateeka 18 olunywa olusooka. Bakabona Abaleevi nakugambye bakabona babiranga Baleevi. Bakabona babiranga Baleevi naye ate si buli Muleevi nti yali kabona. Kinyagala otegeere naye nga bakabona babiranga Baleevi. Katonda yeeroboza Baleevi nga bakabona naye tinwabirawo kabona asinga obukulu. Bakabona Abaleevi kakulu nnyo. Bakabona Abaleevi jukira Peetero ekisooka 2:9 agambye atya. Peetero ekisooka 2:9 agambye muliba gwanga ddonde. Bakabona the priesthood, a royal priesthood. Royal priesthood. Royal priesthood. Pozi ba priesthood bavanga mu kikaaki. Bavanga mu kikaaki tuddemu. Ba priesthood bavanga mu kikaaki. Bavanga mu Baleevi. Tonnaba kukitegeera. Bakabona Abaleevi kyekika kyonna ekya Leevi. Kyekika kyonna ekya Leevi. Bakabona Abaleevi kyekika kyonna ekya Leevi. Mukuye endagala nammwe abali abagoberera Mukuye. Mumanye nti Mukuye agenda kubatomeza enkonge. Naye kyemanyize ku Bannayuganda kiri kimu ndi beerabira mangu. Naye nasoma theology. Wagende Philippines n'oyonooneka boonoonesi. Kati owulira oli waggulu w'okumanya kwa buli muntu gw'alina osomesa eggwanga Uganda n'abasumba bonna abalimu. Sebo watuula bonna bakutya. Otunuulira n'osoberwa n'okusoberwa ensi gye tuli mu kutambuliramu. N'oleeka n'emiswa ne gikwerega gyonna ekimu eky'ekkumi naye ennyiriri ezoogera ku kimu eky'ekkumi zezoogera n'ekiweebwayo. Ekiweebwayo lwaki kyo dismantling. Mwagala kuleetera kujeemesa abantu mu makanisa gaabwe gye bali balabe abantu baabwe babakulembera babalabe ng'ababbi abayeekera. What are you doing? Bakabona Abaleevi kyekika kyonna ekya Leevi. Tebabanga na mugabo newankubadde obusika awamu ne Isirayiri. Owulira nti Isirayiri namba gizingiddemu bw'ati naye ng'ate bano Abaleevi kino ekika kya Levites kirimu ba Isirayiri. Ebika 12 ebya Isirayiri be baana ba Yakobo 12. Ebika 12 bye biva mu Isirayiri. So kitegeeza nti alina ensonga enkulu gy'ayagala okuzingako naye nga tazinga Isirayiri yonna habula azinga nga Levites. Bakabona Abaleevi kyekika kyonna ekya Leevi. Tebabanga na mugabo newankubadde obusika awamu ne Isirayiri. Banaalyanga ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro n'obusika bwe. Banaalyanga dambuto banaalyanga ebiweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro n'obusika bwe. So tebabanga na busika mu baganda baabwe. Mukama bwe busika bwabwe nga bwe yabagamba. Jukira nkujukiza nti be bana Abaleevi be baweereza mu kanisa. Baweereza mu kanisa. That's why nze ntera nnyo okugamba abantu gye mpangalira eyo ndi buli muntu yenna ali mu kanisa muweereza. Teri muntu ajja mu kanisa ng'alina kutula butuuzi. Buli muntu yenna ali mu kanisa muweereza. Nate si buli muntu ali mu kanisa nti asobola okubeera omusumba. Mwena musobola okubeera mu nesi buli muntu nti agenda kubeera musumba. N'ekiro bwe kiri nti mwena newankubadde muli Baleevi nate mwena temusobola kubeera kabona asinga
wateekwa okubeerawo kabona asinga obukulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olwokusatu lugamba era lino lye linaabanga ebbanja, lino lye linaabeeranga ebbanja ly'abakabona lye banaabanjanga abantu. Abo abanaawangayo ssaddaaka bw'eba ente oba ndiga, bawenga kabona omukono n'emba zombi ne ssebusa. Ne ssebusa wuuyo bamwogeddeko. Olwokuna ebibereberye by'eŋŋaano yo. Wali amakanisa agali yagawa ebibereberye, sigagaana wadde n'omundo ogumu. Golooza lwaki mu kuyita sula kuvaayo kulwanisa ate ekibereberye? Kale aveeyo n'ekibereberye nakyakirwanise. Ebibereberye by'eŋŋaano yo, eby'enviinyo yo n'ebyamafuta go n'ebibereberye eby'ebyoya by'endiga zo onoobimuwanga. Omuleevi abiwa kabona. Lwokumeka 18:5 lwenjagala olwokutaano. Kubanga Mukama Katonda wo yamweroboza mu bika byo byonna okuyimiriranga okumuweerezanga n'erinnya lya Mukama ye ne batabani be emirembe gyonna. Yeeroboza ani? Yeeroboza Muleevi. Mu bika byonna ebya Isirayiri, Katonda yeeroboza ekika ky'Abaleevi okumuweerezanga. Nkuddiremu olunyiriri eky'Amateeka 2:18 n'olunyiriri olwokutaano. Bayibuli esomesa kubanga Mukama Katonda wo yamweroboza mu bika byo byonna okuyimiriranga okumuweerezanga n'erinnya lya Mukama ye ne batabani be emirembe gyonna. Olw'omukaaga lwe lujjayo ensonga. Era Omuleevi bw'anaavanga mu luggi lwonna mu nzigi zo mu Isirayiri yenna mwatuula n'ajja mu kifo Mukama ky'alyeroboza, emmeeme ye nga yeegombera ddala okujja. Kakati kubanga Mukama Katonda wo yamweroboza, ebyo mu Mirembe 18 n'olunyiriri lwakutaano, Katonda yeeroboza Omuleevi. Katonda yeeroboza ekika kya Leevi. Yeeroboza ekika kya Leevi. Tukaddemu ffenna. Katonda yeeroboza ekika kya Leevi okuweerezanga bakabona. Kakati ffe bwe tujja eno mu Kristo ne tuyimirira mu lunyiriri lw'Abefeso essula esukka n'olunyiriri olwokusatu, spiritual blessings zonna ze tuyoola. Tuyoola spiritual blessings netutaali saanidde. Nkirete bwe nti ze tutaali worthy of, zikomawo gye tuli. Ye Peetero ekisooka 2:9 kugambye eky'Amateeka 2:18 n'olunyiriri olwokutaano, kubanga Katonda wo yamweroboza mu bika byonna okuweerezanga erinnya lye Mukama ye ne batabani be emirembe gyonna. Ayogera ku Baalooni abo. Olw'omukaaga, era Omuleevi bw'anaavanga mu luggi, ayogera ku Muleevi. Bw'ova eri waggulu ayogera ku Muleevi. Omuleevi kati ekkanisa egwawa? Mukuye yagambye nti ekkanisa terina weegwa mu bika 12 ebya Isirayiri. Kwekwo okutomera kwotomera. Yeeroboza ekika ky'Abaleevi. Eky'Amateeka 2:18 n'olunyiriri olwokutaano. Yeeroboza ekika ky'Abaleevi. Ate gwe Bayibuli nejja nekugamba mu Peetero ekisooka 2:9 negamba nti oli ggwanga ddonde, kika kitukuvu, a royal priesthood, a royal priesthood, a peculiar people. Peetero ekisooka 2:9 malirize na luno 2:9. Naye mmwe muli ggwanga ddonde. Muli ggwanga ddonde. Bwe tuba twogera ndi ggwanga ddonde, nina oluyimba lwe twayimbanga edda, nze ndi ggwanga ddonde, ekika ekitukuvu, ndi mwana wa nvuma, Katonda alisimanyiddwa. Yannonda mu bangi n'ansembeza, kati ndi ggwanga ddonde. Oli ggwanga ddonde. Bayibuli besomesa nti oli ggwanga ddonde, kiki kyetegeeza?
naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu. Kika ki? Bantu banvuma, a peculiar people. Ayogera ku Baleevi kubanga Abaleevi mwe mwava abakabona. So if I stand to say I'm a Levite, ndi mutuufu. And if I stand to say I'm a priesthood, that's a spiritual blessing. It's a spiritual blessing. Nete kitegeeza nti ngenda nange nkuyimirira waliiri nkola omulimu gw'obwakabona. Mwe muyigiriza abantu eyo nti kakati bakabona balyanga ebiweebwayo, kakati muli bakabona, kati mubyeriire. So kitegeeza nti we are all pastors now. A pastor ayimiridde okukola omulimu gw'obwakabona. However much nti ffenna tuli bakabona, naye we are not all pastors. Kati mugiramu ministry ya Kristo okwawula. Kubanga n'eri era mu priesthood eri y'aba Levites bonna tebabeeranga bakabona. Tebabeeranga bonna bakabona. This is a spiritual blessing. Mukuye abadde abuze kanisa terina weegwa mu bike 10 by'Ebisirayiri, mu bike 10 simanye, mu bike 10 ebiri eri kanisa terina weegwa, oli mulimba nnyo gwe. Oli mulimba, professor omulamba ne simanyi na university olimba. Peter ekisooka 2:9 wabanga gamanda oli gwanga ddonde, kika kitukuvu, kika ki kyayogerako, oli gwanga ddonde. Ekitabo eky'ebyomumirembe 18 Deuteronomy 18:5 eyogera ku kika ky'Abaleevi ng'eggwanga ekika ekironde. Ategedde tategedde agenda kusigala nga asigadde awo. Mukama bankumire, mbagala nnyo. Njala kwebaza family yaffe eri ku YouTube channel. Twagala okwebaza Katonda, mutwagadde nnyo. Ejonatidde indokebera ndozanga tugenda kuwera abantu omutwalo gumu, zitenike something like that, omutwalo gumu. Mwebale kutwagala. Facebook page yaffe lwakuba nti efunamu ebizibu many times mabega keyo nayo ndi musanyufu nnyo nagenza okuddamu okugyetegereza. Tugenda kuyingira abantu abatwagala 3.5. Mukama b'omukisa, tetukisaana ne mwebale kutwagala. Newankubadde nga temuyinza kutwagala ffenna mwenna, nemwe abatwagadde mwebale nnyo. Njala bakubira ku mubugalo, mwebalire ddala. Mukama akibabalire. Abasubscribing nga tetubasabye na kusaba, abafollowing nga tetusaba, byonna byemukola mwenna mbagana nnyo. Just know we are so happy and delighted okubaweereza. Maliriza ne submission yange. Mukuye Gerald mu video ye asomeseza nga tulaga nti kanisa terina weegwa mu bika 12 ebya Isirayiri. Ekyo kikyamu nnyo. Ekyo bw'okyogera kitegeeza we are nothing. Kitegeeza we did not receive a spiritual blessing. Kitegeeza tukyali bannaggwanga, tetwasembezebwa. Bulokozi bwali bwa Isirayiri, kitegeeza tetwasembezebwa. Ekyo bw'okyogera obeera oli off topic. Era buli muntu yenna njagala bawa bigambo bino. Gowe nawe nagenda okusituka mbo ogenda kutula ne Mukuye Gerald okudebatinga ebintu bino. Mukuye ya sliding anava ku kyala ino okubeera nga atunuulira. Mukuye muba mugenda kumulwanirako ntalo ze zaalwana. Mukuye alina ebintu biringa 3 byagala okutuukiriza mu nsonga zino. Ekisooka kyayitamu yatula ne konkona. Ekisooka kyayitamu ebibiri bikyaganye. Ebyo bikyaganye okuyitamu. So ayagala bakozesa mwe musobole okulabika nti nno mulwana ku ntalo ze zaali mu kulwana eri munda ze mutamanyi. Ate ng'entalo ezo zivya ddala ku UCC. Kati ku lunaku lwa konkona lwe yaliwo ekimu kyatuukirira. Golo ye yayitamu. Golo ye yayitamu. Jesigenda kugamba kati. Ne golo ye yayitamu. Kaiva nagezaako. Sasobola kusinkana konkona direct nina kola video yawo ngamba banenedda eyo altar sintuufu. Naye bino temugenda bitegera kati waliwo mujja bitegera mu maaso awo. Ono omwereza omulalira gwe muli mu kuteekateekera okuyita, muli mu kumupokokera. Waliwo katabani kuyita katabani kuba muvubuka muto
atera okunsindikira nnyo ku messages antaginga nnyo mu video bwabwe tebikola makulu tekikola makulu ekyo omuntu alaba ennyo ewala mu nsi eyo mu mwoyo amanyira obumanyizi nti mulina ekigendererwa kyammwe Mukama bankumire mweraba nze ne walazi bagala nnyo